Aya basi akayimba kono ke kalese ebizibu akayimba ko bakayita omodali kafulumye olunaku lwajjo wano nno waliwo emboozi badde etambula eya promote omu oba omutegesi w'ebivvulu yavaayo mu covid-19 n'asobola okuba ate nga bagula Viola Nakitende bonge bategeeza bavuddeyo olunaku olwajjo ne bakwata Viola Nakitende nga bagamba nti bamusayininga wabula omukulu gwe bayita Baur n'abeekyusiza mu kiti nga embazzi omuyimbi n'amugaanira. Omukulu ono buloka wataka apromotinga abayimbi ab'enjawulo asobodde okuba ate ng'endo ng'agibaddemu mpolampola mu underground wadde nga tategekeka bulungi nnyo. Yavaayo n'agamba nti omuyimbi gwe bayita Viola Nakitende bamugula emitwalo 5 egya dola sejja Uganda, mitwalo 5 egya dola be bagamba miliyoni nga 175 be bagamba. Omukulu gwe bayita Baur agamba abo bayaaye batuwa miliyoni 4 zali za kuyimba mu campaign era we byaggwako bane beefuulira omwana muwala gwe bayita Viola Nakitende era embeera nga yasobodde okuba ate ng'etambula. Omukulu ono yavaayo gye buvuddeko wiiki nga 2 eziyise ng'awanda muliro ng'agamba nti agenda kusiba buli omu, agenda kusiba Baur ne Viola Nakitende. Wulira gwe jagala kubalabula kubano ba managers simanyi ba producer simanyi bana abayimbi obufere simanyi oba bufere oba kiki abantu batuukiriza ndagaano Zabona ni Bilali mba mu kampuni ya Husha International ku muganzi rwaza wano naye ze sandi agade ebintu bya media bino bya kamera naye banaye ba producer oba abayimbi mufune empisa ate bawa nakula bakongo yomba ne miliyoni 1 day naye ate obufere bawa simanyi lwaki batumuli njagala Viola Nakitende ne Baur enkyakera ku polisi mwakima sente nabakwata ne matolo wa bosi wange ku muganzi rwaza ne mukima sente emitwalo 5 egya dola. Aya basi emitwalo 5 egya dola. Aha. Omukulu ye bwategeeza okusooka okulupa yasooka kulupa ku Facebook ate nga yali soose kulupa ku polisi era Viola Nakitende bamugye mu saloon olunaku lwajjo embeera yabadde bweti. Bali mu kumpo ba polisi anzi simanyi banzije ku saloon bali mu kumpo simanyi aya basi ye Viola Nakitende nga bagamba nti bapromota bamugula mu covid miliyoni 175 okumujja ewa Baur naye wagula naddayo ewa Baur bagamba nti Baur yamuwaga kati abakulu banensooka kwe kuziteeka ku polisi era babadde ku polisi aidze makindi awo mu kizungu ensonga we zaggweredde. Embeera nga bwe yatambudde promota yabadde awanda muliro uno nga twakagenda mu lockdown yawo ndowooza Baur omuyimbi yamulemerera nga bumanyi accident abayimbi beera expensive n'ayagala okumutunda era netukiriziganya business eyo netumugula era twamugula emitwalo 5 eza dola. Simanyi of course kubanga nange nganze omuntu gola basiga mati sizimanyi kubanga nkola business okwetolola ensi yonna nkola business ndi musajja asobola amataka ne bwanga otunda Kampala nawo nsuubulawo siriko bbeeyi yonna nti oba siriko kitundu sobola amataka ate ekivulu kyonna ekyomuyimbi siramu bigesobola kutegeka ate nga bonna mbadde nga mbategeka bangi abayimbi bentegese. Ye mukulu oyo ku polisi yayogedde ebigambo bingi nnyo nga yeewera okusiba Baur ne Viola Nakitende. Viola yekweka Viola Nakitende yekweka yamala okwekweka olwaleero mufunyi Viola Nakitende yekweka Baur yekweka n'olwo manager we nyini kobuzi yekweka leero wembala linga akutte Viola Nakitende tekusala kubayita no ku polisi mba mukutte Viola wali ku polisi mukutte kitosinga okwetaaga baziza sente zange sikyagala muyimbi mukusooka wali wanga amatoyagala sente yagala muyimbi anti bayaye nyina ne bwe nagamba nti bampa omuyimbi tekijja kusoboka. Sente meka sente nabula emitwalo 5 egya dola bakasayininga kondoze emitwalo ng'ebiri mu 8 nenda ine Baur n'agamba wamuwa mitwalo gyali miliyoni zali 4 eze Uganda weyakkirize miliyoni 4 nezira jazikkiriza kubanga documents zonna weziri omusango wa civil era ngo gutambula ne bannange sayina jajja wange tewaliyo senga wange bote bali bibina lisola zibawa lwaki nali nsukwata sentence we Baur gwesinganye nga just friendly. Ulira ye promoter agamba yagula emitwalo 5 egya dola yagula omuyimbi wali mu covid oli yasookera ddala n'oyo yaddako n'agamba balabirira Viola Nakitende ng'amanyi agenda kubayimbira ng'ebivulu bizzeemu ennyimba zonna beewuunya lwaki Baur ate yazifulumya ziriko sabula
kati manager Viola Nakitende ategeeza nti ono mufere kuba ne ssente zayogerako tebazifuna nko wadde n'akamu bamuyita cobs esente zayogera ayite receipt ya management ng'omuyimbi ayite receipt osege tulina interview zetugenda kongenza owulira nti omuyimbi ankubidde bamukudde osegera mwana beera serious naawe bintu byokola bya kisensi zalimekezi zoyogerako zawera mundaga otakiziganya emitwalo 5 gya dola omuyeyi baffere bano sente zaali za bulunzi nali neesimbyewo oba oli yali yeesimbyewo anti omugaga bamukubira campaign anti mwamukubira ate zali neesimbyewo ate zali neesimbyewo ono musajja muyayi naawe ate banga mwamukubira campaign tezawera ono bano bayayi naawe bano babuloka b'amataka baffere baawali naawe ate kati mwakolagana ekigizana ebuloka w'amataka ati kati omugundi we omugagga we ekyegera gwe twakwatagana naye kati ono yalinga kale yaleeta ssente okitegeera yaleeta ssente naye ate ono alaga nnyo nti no kyege nga omanyi ogula buganzi sigula buganzi nga lwaki nfubira bbawa mwetaaza ki kyayagala nze nkirina omuyimbi wa mmulina kati nze njagala ye yajje aveyo gyali bawa jje ate ze mbaagaza ki tesaki embaagaza nabanoonya ne mubula omusajja wuno agamba ensonga bwe zatambudde saidi z'emakindye mu kizungu nga nsonga za muyimbi bagamba nti bamugula omukulu Baur twamufunyeko wano n'agamba nti oyo tetumumanyiiko wadde tebamumanyiiko wadde oyo mufere gomanyi kibaye emitwalo gya dola 5 kyeboogerako gwe kimanyi emitwalo gya dola giyisa kizike kya Uganda omukulu oyo Bilali ayogera ensonga ezo nesigwe nnyo okwogera naye ekyo kisooka nze nakwagana mukama we oli bwetayogera nga mukama we gwe nina okulaba era mukama we endagana fezi twakola nagikwa na mukama we saakwa na Bilali oyo agenda andeekanira mu kamera si eyantwala omugaga era mmanyi ne oli yali akolaga ng'onagamba nti nze nange mbeera ne cobs ninga nagwe mmanyi nga nkumanyi ne cobs akumanyi aya basi omukulu Baur ye bwategeezezza promota agamba awulira bye bakolera Viola Nakitende bamukolera ennyumba bamupangisiza ennyumba omuyimbi yamumpa ne tumupangisiza ennyumba ya miliyoni 2 wali ekitetika ku mbuzi ne tukola buli kimu ekyetaagisa ennyumba tukiteeka miliyoni 25 buli ebyomu nyumba ebikozesebwa bingi bye twakolera Nakitende n'alimba awulira Baur bwatugamba lwaki ekulenge napangisa ennyumba kugayaza yote bbiri zaawa gomanyi bati ennyumba ya miliyoni 2 studio ya ntebeza miliyoni 2 gomanyi bati kusuza mu nyumba ya miliyoni 2 bino byogera byonna bya bulimba tosobola kusuza muyimbi mu nyumba ya miliyoni 2 nawe yesima yagula mu faliso sima yagulawa kyogamba identity ffe tugisulako wali identity ya miliyoni 5 tukyagenda mu maaso omukulu ye promota eyagula Viola Nakitende akyawera agamba nti byonna basobola okubatenga babikolera Viola Nakitende bamupangisiza ennyumba wabula ennyumba yagiddukamu omuyimbi tulina ennyimba zetwakola mu studio amala agabadde ag'enjawulo naye kyatwewunyisizza nnyo nti omuyimbi yasenguse gye yakwaki gy'abadde abeera gye tuba twampangishiriza n'afuluma n'agenda yazzeeyo kubanga amasimu tagakwata ne Baur takwata masimu ne Nakitende takwata masimu mbadde ngezaako n'okubira Baur live ne Nakitende tebakwata masimu ate ye Baur yateeka na blacklist aya basi omukulu Baur agamba bw'ati omukulu baba wa miliyoni 4 zaali za kuyimba mu kampeyini ono omusajja n'abeesibako kumba miliyoni 4 ekitegeera miliyoni 4 azimba nga balina amabanja gabaddewo biki enje tuva n'omuyimbi nti renti biki ebyo byonna tubikoze tubijjeewo nezikwata era nezikozesa omusajja oyo ndonedibanga nanza mu byokukola campaign nga manyi tufunye omugaga boss oba tayala tumukole campaign nga sinazimba dobaza campaign bisege kukola campaign omuyimbi ayimba biki tafuna kasente ayaya ensonga zezo promota wuno agamba nti yewera okubasiba budde bonna ulira mbadde ndowooza nti Nakitende wetutuuse wano twatambuza emisango 2 ogwa criminal twagulwaba ne bamuvunaana omusango obtain money by false pretense ate ne tumuvunaana n'omusango mu civil bombi bwe twatuba kutte bawasobola okuva mu kkomera naye Nakitende yaba wakusibwa kubanga ye capital kubanga yasayininga nga ye capital ye capital ate ogamba ssente waziwa Baur ono naye promota bannange lwaki tokwataga wawa ssente Baur wuno agamba nti ensonga zonna naye azitutte ku poliisi ayina namba yange ya WhatsApp nangamba Baur yasobola kusinga voice note nangamba Baur binsaba bintu bigenda wajja tutwogere nemuga tuyana kwogera ku ki omanja ki tomanja sikubanja sibe ki oli mugamba nti bantu anange nja mukwata musibe ogamba nti mitwalo 5 gya dola na wampe mitwalo 5 gya dola mumanyi mitwalo 5 gya dola bali n'okunziti abalinga bamanyi nafuna sente empitirivu 10 plus ezo sente zimanyi 10 plus agamba yabagula miliyoni 175 Baur agamba nti ono omusajja ayinza okuba covid yamugenda ku mutwe yaja bebu emembeja ali mubanzi kasija kugala muyimbi kyalimu kisegira kuba ali mu mbeera ye kisegira
bye bamugamba nga tugenda kukola nga bwe tuti tebabikola ng'omuyimbi abeera mu nnyumba alinga remote ya TV bamugamba tugenda kukukwabira nga bwe bamulabira emyezi oba gyaliyo 3 awo mu covid eyaddaako nga mmere bikibi nga bakyabisindika ekitegeera omukozi w'omuyimbi n'adduka bwe bamutaddeko ekitegeera embeera nekyukira ddala bweti muyimbi n'agamba kansoke bano mbalire ki natakwata ku kintu kyabe nakimu nabibalekera najjanga bwe yakola ki Bawo agamba nti babagula ssente zaali mmeka wulira omuyimbi gwe batunda ku miliyoni 4.5 zigula omuyimbi gwemanyize nakamuteekamu okola vidiyo emu yokka ne promotion tetukana kwezi miliyoni 4.5 gwetwala omuyimbi wange ebintu byonna byetwakola bali bakoze endagaano nga emyaka gyabwe erina tebakola bigundi nesobola tutaminati neki ne bambuzabuza abanzize nebagamba katumanyi kambikole nga nze mafiya nenkikola kimafiya era kati nolabamaze otega mafiya yanki yani kati twakuzanya ebyali mu covid bisigale muki ebyali mu covid bikole ki ensonga zezo Viola Nakitende yakwatiddwa olunaku lwajjo saidi z'emakindye nga baagala okuba ate nga bamuggyemu ssente miliyoni 17.5 bo bagamba ze bamugula miliyoni z'emitwalo 5 eza dola Bawo agambye nti oyo mufere yabapangisa mu kampeyini ate abeesibako mu mbeera eyo zezo nno okuvaako mu sabula ewa Viola Nakitende embeera bwe soodde okuba ate nga ng'etambula bw'etyo